Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. Amatenda amajjevu agatali mu bukendeevu bwonna nanyini kutendebwa nago yekka iwe ekitiibwa Allahu Rabbul Alamin. Ebbanga lyonna Allah tumwebaza okubeera nga yatujja mu nkumuliitu y'abantu abangi be yatonda n'atugonnomolako ekyengera ky'obusiraamu. Tumusaba Allah ebbanga lyonna kitukuumire, tumusisinkane nakyo, anaamusinkana nakyo yawonye, so anaamusinkana nga takiina gigenda kubeera mitawaana gyokka. Tumusaba Allah atusonyiwa amadhambi gaffe agakulembedde, saate era mu ngeri emu tumusaba byonna bye tukoze nga tukoze ku lulwe abeere nga abikkiriza era atuwe empeera gye yasuubiza okuwa abo abanaagezaako. Neebaza bakadde baffe abaazibuka amaaso olw'enteekateeka efaanagana bw'eti etagetinze omukyala ku lw'ensonga al-ummu madrasa, maama somero. Maama ye musomesa asooka, era kyova olaba salaahu al-umm, salaahu al-mujtamaa, okulongooka kwa maama ssuubi lya kulongooka kwa society yonna. Wa fasaaduha fasaadu al-mujtamaa, saate okwonooneka kwa maama kaba kabonero akalaga nti society egenda kwonooneka. So bwe mubanga muzze bamaama okutuula mu kifo ekifaanagana bwe kiti ng'ekibaleese kutegeera ddiini yammwe, wabaawo essuubi nti abo be musitudde bajja kubaamu omulamwa era bajja kuba ba mugaso eri obusiraamu buno n'eggwanga okutwaliza wamu. Bifadlillahi jalla fi'ala wa mannihi wa tawfiqihi, kusookera ddala neebaza mukadde waffe Dr. Muzammil olw'ebigambo by'atuusizzaako ebitegeerekesa obulungi, okuggyako nga toyagadde bwagazi bitegeera. Tumusaba Allah amutukuumire, ayongere okugasa naye abasiraamu n'obusiraamu. Olw'ofunda bibiseera nga ne programs zakyankalanye, katugende direct ku musomo bakama bange oba abatesitesi gwe bampadde okubeera nga nnejjukanya nammwe. Musomo gwe bampadde omutwe gwagwo gugamba huquuqu azzawju ala zawjatihi, huquuqu azzawji ala zawjatihi, huquuqu azzawji, ebivunaanwa by'omusajja oba ebibanjibwa omusajja ala zawjatihi, ng'abibanja mukyala we. Ebivunaanwa oba ebibanjibwa
omusajja ng'abibanja mukyala we. Bye tugenda okubeera nga tutambulirako insha Allah mu ddakiika ennyimpi muhadara efaanagana bweti okuva bwe guli nti abakuŋŋaanye bakyala ndowooza era be batuufu b'okubeera nga baweebwa ebigambo ebifaanagana bwe biti. Olwo nno walabikewo enjawulo wakati w'abakyala abajjumbize mu kutuula mu misomo egifaanagana bwe giti mu maka gaabwe n'abakyala abatajjumbira kubeera nga batuula mu misomo egifaanagana bwe giti. Ekibasaba bakyala mmwe abajjumbira okujja mu duruusu ez'enjawulo, mulagewo enjawulo mu maka gammwe, gabeere amaka ageegombebwa agakubibwako ebyokulabirako. Tyag'amaka ga mukyala munnaddalasa ateekateekebwa buli kiseera abaako n'ebyenjawulo ebimwongerwamu mu ngeri ki gy'akuumyemu obufumbo bwe, mu ngeri ki gy'alabiramu amaka ge ng'omukyala omusiraamu ate afaayo okunoonya ku bikwatagana ku ddiini ye. N'ekijja kuba kyakabenje, amakulu gajja kuba tegavaayo. Omukyala atuula mu duruusu eyatambudde n'ava gye yavudde n'ajja wano ng'ekimuleese kusoma, obutuufu bw'ensonga ne watalabikawo njawulo wakati we ne bali abatafaayo kujja mu bifo bwe biti. Tusaba Allah enjawulo eyo agibawe bakyala mmwe ebbanga lyonna. Biidhinillah, tukimanyi bulungi nti omusajja Allah yalina ebyenkizo bye yamuwa nga mwana wattu byeyawulidde ye, ayina bye yamulagira nga yalina obbikola yekka, saate ng'omukyala tasobola bbikola era nga takkirizibwa kubikola. Ng'ebyo bw'abikola liba lifuuse ebbanja ery'omukyala okubaako naye byakolera omusajja ono bw'abeera ng'atuukirizza biri Allahu azza wa jalla bye yamulagira okukola eri omukyala. Mu ngeri y'emu, si nsonga omukyala ayambyeko omusajja mu ebyo ebimukakatako okumukolera tekimugjaako nti ye musajja. Barakallahu fiikun. Ekisooka ddala mu ebyo, omusajja yalina obuyinza okutambula n'atindigga eggendo n'agenda e Kaseese okukima omwana omuwala mu maka ga kitaawe oluvannyuma lw'okubeera nga baasiimaganye ababiri era nga taata yakkirizza okubeera nga bafumbiriganwa. Omukyala shar'an wa aqlan, mu bwongo, mateeka g'eddiini n'obwongo obulamu tebukikkiriza okubeera ng'atindigga eggendo ava e Masaka ng'ekimututte ebundi bujjo kugenda kukima musajja mu maka ga kitaawe. Shar'an wa aqla tekiriiyo. Batuli bumu. Ekyokubiri, bw'amala okutuuka eri akakatibwako okukwata amahale agawa omwana obuwala wujuban nga kyatteeka. Amahale ago omwana omuwala g'aba asabye mu bungi bwago n'obutono bwago bwe bakkaanya kikakata ku musajja okugakwata agawa omwana ow'obuwala muajjalan au muajjalan. Mu bwangu awo mbagirawo nti nsabye amahale ga 40,000
n'agakwata n'agawaayo oba n'asabayo akaseera bw'abanga ebyenfuna akaseera ako bibadde si bitereevu. Oba tuli bumu? Ekyo nakyo kyeyawulidde musajja shar'an wa aqlan tekikkirizibwa. Obwongo amateeka g'eddiini tegakikkiriza n'obwongo tebukikkiriza okubeera ng'omukyala yakwata amahale agawa omuki agawa omusajja. Batuli bumu? Mu mbeera efaanagana bw'etyo kitegeeza bw'agawaayo aba ayina by'abanja naye ebiyina okutuukirizibwa ku ludda lwe ng'omukyala abikola gy'ali. Ekyokulala, ayina obuvunaanyizibwa nga bweyawulidde ye okubeera ng'omukyala ono amuteekateekera ekisulo mwagenda okubeera nga amusuza. Mu nfaanagana yaakyo yonna okusinziira mu mbeera y'ebyobufuzi y'ebyenfuna Allahu azza wa jalla by'abeera amutaddemu. Ekyo nakyo mwana wattu musajja y'ayina okukikola. Musajja y'ayina okubeera nga akikola. Akwate omukyala amugye ewaabwe ng'abadde asula mu nnyumba, amutwale mu nnyumba gy'amutegekedde egenda okufuuka eyiye okuva bye guli nti avudde eri bakadde be. Batuli bumu? Kyova olaba ekyo obwongo bukikkiriza 100% nti musajja y'ayina okukikola. Kyova olaba nze ebiseera ebisinga neewuunya nnyo abasajja abasula mu nnyumba z'abakazi. Ng'oggyeko mmwe abali wano, bannammwe abatazze mu duluusi zino babayita kwegamba tebaagala kubakwatira ku kaabwe. Akaabwe kaba kaabwe era bagiyita nsimbi ya kikazi. Kikazi ekyo naye kirabika kigagga nnyo kuba buli mukazi ali wano ayina ensimbi zaakyo era alikiwoowa ajja kufa obugagga. Buli ali wano ayina ensimbi zaakyo, nsimbi za kikazi oba kiwangaalirawo Allah yasinga okumanya. Almuhimu, omusajja buli bw'asula mu nnyumba y'omukazi yagiteeseteese buli kimu kyekirimu, kiba buli kyataddemu yakitaddemu omukazi, aba agenda sisinkana omusajja oyo emitawaana. Mu ngeri ki? Ebiragiro bye bijja kubanga bizibu nnyo okubeera nga biwulirwa awaka, ku lw'ensonga ebimu ku byabadde alina okukola ate babimukoledde. Kuri omusajja alina okuteekateekera omukyala wagenda okukola ki? Wagenda okusula. Mu ngeri y'emu buvunaanyizibwa bwe okubeera nga amwambaza, amujjanjaba, amuliisa biidhinillah. Kakati ebyo byonna bw'abikola ng'abikolera omwana omuwala okuva olunaku lwe yamujja mu maka ga kitaawe, kiba kikakata eri omwana ono omuwala okukola bino wammanga eri omusajja oyo. Ng'aba abikoze bwe bwangu bw'agenda osisinkana mu maaso ga Allah enkya. Aba tabikoze gye mitawaana n'okukaluubirizibwa kwagenda osanga bw'anaaba asisinkanye Allah. Mu kulaga nti omusajja ayina ekyenkizo ku ludda lw'omukyala era agwanidde okugondebwa, tolaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamussa mu bire mu hadithi egamba law kuntu amura ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Law kuntu amura ahadan, kiba kubanga kikkirizibwa, mba kubanga ninawo chance eragira omuntu yenna asse wansi ebiyunga ebivunnamirwako 7 abiteerewo ekitonde
oba tuli mu kifo kya Allah, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ekyo nandikiragidde mukyala akikolere bbaawe. Makulu tekikkirizibwa kuddira biyungo bivunamirwako kubissa wansi ng'obiteerawo ekiki ekitonde. Kiba kubanga kikkirizibwa Nabbi alayhi salaamu alaba nga abadde ayina okuba nga akikolerwa, abadde ayina kuba musajja ng'akimukolera mukyala we gwe yakwatira amahale n'agamuwa ng'amujja mu nnyumba ya kitaawe. Kati bino wammanga bikuvunaanwako mukyala gwe okubikolera bbaawo era abikubanja. Ensonga ez'enjawulo Allah zaanabasobosezza ze tujja otutambula nazo. Ensonga esooka an tuti'ahu fima ya'muruha, an tuti'ahu fima ya'muruha, an tuti'ahu, okubanga omukyalo ono agondera 100 ku 100 bbaawe fima ya'muruha, mu byonna by'abeera amulagidde, bisharutin, nga by'amulagidde ebyo tebikontagana n'amateeka ga Allahu azza wa jalla, tebikontagana na ddiini Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gye yajja nayo okuva eri Allah. Lakin naye bw'abanga alina kyamulagidde kyonna nga tekikontagana na ddiini era nga kiri mu busobozi bw'omukyalo oyo kikola eri bbaawe, kiba kyatteeka eri omukyalo oyo okuba omugonvu eri bbaawe. Era bw'akikola biidhinillah aba ataddewo ensonga mu nsonga Allah mwasobola okuyisiza okumuwejjana. Saate bw'agaana aba akoze ensonga mu nsonga Allah mwasobola okuyisiza okumwokya omuliro. Hadithi eva ku Husayn bin Mihsan an ammatihi. Husayn hadithi agijja ku sengaawe, agamba ataitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, mukyalo ono agamba kyalira oba nagenda ew'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqaala, kyava ngamba adhaata zawji anti, adhaata zawji anti, oli mukyala mufumbo, amakulu oyina omusajja. Bakitegereka oba okyali mu maka ga kitaawo, oba oli nakyeyombekedde. Bakitegerekisi oli mukyala mufumbo. Qultu na'am, mukyala yaddamu omubaka alayhi salaam ng'amuddamu ansa gy'oyina. Yamugamba nti ye ndi mufumbo omubaka wa Allah. Nabbi kyava amubuuza fa aina anti minhu, nsiigiramu ekifaananyi, ofaanagana otya mu maaso ga bbaawo? Kubikwatagana n'obugonvu ofaanagana otya mu maaso ga bbaawo? Amakulu weeyisa otya mu maaso ga bbaawo bw'aba akulagidde oba bw'aba akugaanye? Naam. Qult, omukyala addamu ng'agamba nti ma aluuhu illa ma ajiztu. Ya Rasulallah, ndi mukyala musuffu nnyo mu kubeera omuwulize
n'omugonvu eri bba wange teri kyaŋŋamba okuggyako biidhinillah nkiteeka mu nkola. Tewali kyaŋŋaana okuggyako nkireka mbagirawo. Byonna byandagira mbissa mu nkola okuggyako ekyo kye mba ntendewaliddwa nga tekiri mu busobozi bwange. Ate era mugamba mu lulimi oluyonjo omukyala lw'ayina okukozesa mu maaso ga bbaawe, so si mu ngeri yakulaga nti ndi wa kitalo. Mu lulimi oluyonjo mukyala lw'ayina okukozesa mu maaso ga bbaawe amuyinako obuvunaanyizibwa obwenkanankana obuvunaanyizibwa bwa pulezidenti bw'abeera nabwo wansi w'eggwanga ly'akulembera. Okitegereka? Qaala omubaka alayhi ssalaamu kyava addamu fakaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naaruki. Embeera gy'ofaanagana gy'ali bwe kiba nga ky'oyogedde kye kituufu, alhamdulillah. Embeera gy'ofaanagana gy'ali yejjanaayo gwe muliro gwo. Makulu bw'oba omuwulize gy'ali kitegeeza biidhinillah ojja ina ogiina mu ttaano. Bw'oba mukyala mawale eri bbaawo kitegeeza omuliro oyina ensonga mu nsonga eguwangula biguba nga gwe mulungi gy'oli. Waqad su'ila rasulu sallallahu alaihi wasallam an khayri nisa. Nabbi alayhi salam yabuuzibwako ku bitendo by'abakyala ab'enkizo mu bakyala bannaabwe abalungi abasingako mu bakyala bannaabwe. N'ayanukula sallallahu alaihi wasallam hadith eri mu kitabo kya Nasaa'i alayhi rahmatullah nga ntuufu. N'agamba nti allati tutii'uhu idha amar wa tasurruhu idha nadhar wa tahfaduhu fi nafsiha wa maalihi. Naam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayanukula nga nnyonnyola ebitendo by'omukyala ow'enkizo mu bakyala banne abalala, amakulu ow'enkizo mu bakyala abafumbo ku bakyala abalala. Agamba nti allati tutii'uhu idha amar, ye mukyala oyo abeera omugonvu, abeera omuwulize eri bbaawe bw'abanga ayina ensonga yonna gy'amulagidde, talama tekontagana n'amateeka ga Allahu azza wa jalla na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kyalo oyo wankizo. Kati ekibuuzo barakallahu fiik, gw'ofaanagana otya mu maka go ne bbaawo? Oli mukyala muwulize, oli mukyala wa mpisa eri bbaawo? Ansa bw'eba nti ye, oli mukyala wa bbeeyi maaso ga Allah. Naye bw'oba ekika ky'omukyala ayanukuza bbaawe n'ekibuuzo ng'ayina buli kyamugambye, kabonero akalaga nti toli mukyala mulungi, naawe okimanyi nti toli mulungi. Mathalan, kyokulabirako ng'oggyeko mmwe abali wano, naye abakyala abamu naddala abatazze mu ddalasa eno, omusajja ayinza okukwata ssente ze n'agenda n'agula emmere, atuli bumu, n'amanda nga yeyagaguze, buli kimu kyonna ekiteekateeka emmere eyo nga yakoze atya, eyakiteeseteese, n'agenda ogifumba nga ddala mu butuufu tamubanje yamuwa amahale, ate era ng'agezaako okulongoosa gy'ali okusinziira ku busobozi bwe. Naye n'akomawo miskiini, enjala ng'emuluma, n'agamba nno maama Adija bandimpadde ku mmere, oba bandinteereddeyo ku mazzi mu kiyigo. N'addamu n'amugamba nammwe muleke, leka kuzza mbeera z'aba alemaani wano, kyogamba oli mugenyi wano, mikono gy'otayina kiki?
muleke nammwe kati bw'ogyebegerako obusajja ne bukuvaako. Naawe okimanyi nti oli mukazi mulungi, toli wampisa nnungi bw'obanga bw'otyo bw'okola, naye endowooza ennungi gye nnina mu mmwe teri ayinza kikola ekyo biidhinillah. So barakallahu fiikum. Buzibu ki bw'osanga okuteekateekera bbaawe emmere nga tannaba na kugikusaba kuba okimanyi akomyewo? Lwaki omulinda agisabe? Lwaki omulinda agisabe? Mukyalo omulungi era omuwuliza omugonvu alabirira bbaawe amanya nti nga bwazze waliwo services zennina okukola gy'ali biidhinillah, era omusanga ng'amulindiridde. Bakategereka. So omukyalo ow'enkizo mu bakyala abafumbo yoyo mwana wattu abeera omuwulize mu buli nsonga yonna bbaawe gy'amulagidde, aleka ambagirawo buli kyonna kyategedde nti bbaawe akimuganye oba buli kyonna kyategedde nti bbaawe takyagala. Ekyokubiri, mbonero bw'omukyalo oyo, watasurruhu idha nadhar, era nga mwana wattu omukyalo oyo musanyusa nnyo eri bbaawe wonna waamutunuulirako, amutunulako nga mukyala asanyusa era mukyala ekitebenkezo gy'ali. Allahu akbar. Watasurruhu idha nadhar, mukyalo oyo ng'asanyusa bbaawe bw'abeera ng'amutunuddeko. Oli kitonde ekisanyusa bbaawo bw'aba ng'akutunuddeko. Subhanallah. Oyina okulwana nga buli waakutunulako obeera ekitebenkeza gy'ali era ekisanyusa gy'ali, osobole okufuna ekitendo kino. Kati nsiigiraamu picture. Omukyala awangalira eri ewaffe ekyannamukaaka, batuli mu biseera bya nkuba, avudde ku nnimiro, avudde mu nnimiro, avuddeyo n'emiwogo gye, batuli bumu, akalimiro kali ku kikuli, ate bw'amaze awaase ne ki, awaase ne muwogo, bw'avaako bino ebintu ebyeru bwe bigwa ku ngoye bwe bigwa ne ku mubiri. Ate mukyala akinyume ne mu banne nti nze nnyumirwa nnyo muwogo oyo mmeketa, mpoomera nnyo, batuli bumu, bwawaata bw'ameketa, amazzi ga muwogo ne gakola ki? Ne gagenda n'eno, batuli bumu. Bw'atyo ye bw'afaanagana, tafaayo, teyeekalubiriza mbeera. Omusajja akoze atya? Akomyewo awaka. Ate nga bw'akomyewo ng'akooye Kasumayya, bw'atyo nga bwe bavudde mu nnimiro, bw'akazazise mu buliri, batuli bumu. Oluusi kakozeeko ssusu, tavuddeeyo, kasita omwana waffe babiri, batuli bumu. Kati nkubiraamu ekifaananyi. Sheikh abuuza nti si mwana we, makulu agamba si mwana we. Kati nsigiraamu ekifaananyi. Oli mukyala asanyusa omusajja, obanga bw'otyo bufaanagana. Oli mukyala asanyusa omusajja nga bw'otyo bufaanagana, n'osiiba n'akalimiro, wavuddeyo ku makya n'okomawo ssaawa nga 4 oba 6, anti omanyi n'olweggulo ogenda kuddayo, ate onaabira ki? Onoonaaba lumu ng'okoze eki? Ovuddeyo olweggulo. Bambi n'akomawo ku ssaawa awo nga mmeka? Ku ssaawa awo nga 8 n'akomawo awaka, n'atunuulira ekyebbeeyi kye, ng'era kyekyo. La hawla wala quwwata illa billah. Agenda kukola atya? Agenda kukola atya omusajja oyo? Wenna ogeregedde, muwogo akuli ku ki? Akalimiro, olwasanyuka ennyo. Wangi asanyuka ennyo nti wallahi Allah yampa omukyala. Mukyala mukozi nnyo. Toba mulungi. Mukyala aba yeeyonja. Ate sifa abawangalira ku mulembe.
ogwadibya enkola ya bulungi bwansi. Abakuliridde abatuuse emyaka gino egyange fi qadimi zaman waabangawo emirimu bagiyitanga gya bulungi bwansi. Batuli bumu bakozesanga oluusi kagoma kayitangamu mu bbanga oba oluvannyuma lw'ekiseera abatuuze b'ekitundu kye baabanga basazeewo, ng'era kasita bakawulira akagoma ako abakyala banguyirawo okukwata obukumbi bwabwe bakole bulungi bwansi. Biseera ebisinga okulima omuddo ogwo ogubeera wakati w'ekkubo ne bagulima, omuddo ogwo ogubeera ebbali n'ebbali ku kkubo erigenda emugga ne bakola ki? Ne bagulimayo. Bakitegereka naye ogwo omulembe gwadiba. Tilka umma qad khalat, abo bagenda n'ebyabwe. Batuli bumu. Kati ntunuulira omukyala agamba nti twawoona akaseera ako nako kalimu ebizibu byako. Buli kiseera bulungi bwansi, bulungi bwansi, bulungi bwansi. Muntunuulirire, mukyala oyo asanyusa? Asanyusa? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadithi ya Abu Huraira, khamsu min alfitra, ebintu bitaano bya mu bubumbwa. Amakulu omukyala oba omusajja ali ku bubumbwo bwe Allah bwe yamutonderako abaabiina. Yagamba sallallahu alaihi wasallam al-khitaanu, okukomola, tetujja kulwako. Ekyokubiri al-istihdad, al-istihdad, okukola bulungi bwansi, okukola bulungi bwansi. Abaganda bagamba nti ensawo y'omukulu teggwamu jjamba. Ensawo y'omukulu tekola ki? Teggwamu jjamba. Akama buli we kabeera ku oligino yaako, be kaba kanaakola emirimu gyako bulungi, okugonza emmere eno ng'ekola ki? Nga bagitaddeyo mu kamwa, kayina okubaamu amalusu buli kiseera. Si bwe guli? Era amalusu bwe gabula buba bulwadde obukwetaagisa okugenda ew'omusawo mubuuze ng'amalusu si kyagayina bulungi. Batuli bumu. Kakati ntunuulira omukyala atakola bulungi bwansi, aba afaanagana ati? N'omusinkana, subhanallah, Allah atusaasire. Ate obutonde bwammwe bwa nsonyi. Butonde bwammwe bwaki? Mbasaba mmwe abakyala bannaddalasa mudde ku nkola eya bulungi bwansi. Al-istihdad, okukola bulungi bwansi, kikolwa kya mu bubumbwa. Wa taqlimu al-adhafir, n'okusala enjala. Ntunuulira ku zizo zifaanaganya ekya mukyala gwe munnaddalasa yazze mu ddalasa, ziri zitya? Weeramuddeko naawe. Enjala ziri zitya? Nosinkana omukyala omusiraamu, enjala zonna ziringa ez'abana abakazi abatabula obutwa. Oli mukyala mufumbo, enjala zonna ziyiseemu, oluusi ozongeddeko n'ebijingirire. Oli mukyala mufumbo, nti olwo osanyusa nnyo bbaawo. Ate oli mukyala mulimi, bw'osiga amalagala, enjala zikola ki? La ilaha illallah. Akomewo asanyuka ennyo ng'akutunuddeko. La hawla la quwwata illa billah. Enjala z'omukyala ziba nsale, si zino ez'engalo zokka, wa innama n'ez'ebigere. Kuba ebibiri bino kyakwewunda kyammwe. Engalo zino kyakwewunda kyammwe. Zisanyusa nnyo ffe abasajja bwe tuzitunulako nga nnyonjo. Kye kimu n'ebigere byammwe, kyakwewunda kyammwe. Kitegereka? Istihdad, taqlimu al-adhafir, wa natfu al-ibti, n'okuunyuula ebiki? Ebyenkwawa, oba okubisala. Ekifo ekyo ne kisigala nga kiri empty.
naye nsiigiraamu omukyala ekifaananyi ky'omukyala nga bw'atyo bwafaanaganye nga eki enkwawa zonna zigegedde oba ezo zifaanagana zitya kati ndowooza kati ozitunuulidde seguli oli mukyala mulungi nnyo era osanyusa bbaawo la hawla la quwwata illa billah. Omukyala awangaala atya wiiki nnamba nga tannalongoosa nkwawa ze? Awangaala atya? Oba omukyala awangaala atya wiiki nnamba nga takoze bulungi bwansi? Naye kisoboka? Kankibuuzemu, kisoboka? Wangi? Barakallahu fiikunna. Nze nange ngamba tekisoboka, wiiki neggwako. Bannammwe ababikola mbagambeko obeddeko. Otunuulira omukyala n'otunuulira omukyala ayambadde ka sleeveless, agenda okugira bw'ati amulinga abali mu mabira. Oluso olumuvaamu. Kyobula tusaba Allahu azza wa jalla atusaasire ffenna tujje mu ntambula ez'olukale. Musinkana yakoze enviiri, eyeesiize ebizigo ebitategeerekeka, enkwawa ziri bwe zityo, kwegamba ali awo kintuntu ekiri awo. Naye era naye yeebuuza omusajja yava ku nsonga ky'okuwasa omukyala owokubiri. Kino kankibagambe bakyala mmwe, babba bammwe Allah yabakkiriza okuwasa omukyala asukka mu. Era omusajja okuwasa omukyala asukka bw'omu bw'aba alina obukwakkulizo ddala ng'alina obusobozi obumuwasa, biidhinillah aba mu kusinza. Naye mukimanyi nti abasajja bammwe abasinga okuwasa omukyala owookubiri tebamuwasa lwa kwagala nnyo. Naye ebiseera ebisinga embeera esooka kaluba okuva mu mmwe bannamba 1. Enno mwana wange mukyewaanira namu nti fast is fast. N'osinziira ku fast n'olyoko akati nga bw'otyo bw'ofaanagana omusajja agenda sanyuka atya? Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu hadithi entuufu agamba nti wuqqita lana, twateebwawo ekiseera, nabbi yatuteerawo ekiseera kye tutalina kusukka, fi taqliimi al adhaafir, mu kusala enjala zaffe, wa natfi al ibti, n'okukola ki? N'okulongoosa enkwawa zaffe, wa halqul aanata, n'okukola bulungi bwansi, alla yutraka au tutraka akthara min 40 yawman, akthara min 40 layla, tuleme kusussa nnaku 40 ng'ebyo ebimenyedde waggulu tetubirongoosezza. Naye wamma kisoboka? Kisoboka? Omukyala n'amala ennaku 15 n'ayingira mu 2, omwezi n'akuba wali n'ayongerako ne 10 nga tasaze enjala ze. So bakyala mmwe mubeere ekisanyusa eri babba bammwe. Batuli bumu? Amannyo go gafaanagana bati gatya? Mukyala omufumbo n'oba nga tosenya, amannyo ne gatuuka n'okufuna ekibiina mu bibiina by'obufuzi megagwa, oli akutunira butunuulizi bw'ati n'amanya kibiina kikyowagira, atunudde ku mannyo go. Mbwe era bbaawo asanyuke nnyo. La ilaha illallah. Watasurruhu idha nadhar, omukyalo oyo ng'asanyusa bbaawe bw'aba akoze eki? Bw'abeera amutunuddeko. Watahfadhuhu fi nafsiha wa maalihi, ng'amwekuumira, ayi inda ghiyabatihi,
bw'abanga taliiwo omukyalo ono yeekuumira bbaawe ye kennyini n'akuuma n'ebyobugagga bye byalesa awaka. So ekisooka barakallahu fiik okubeera omukyalo omuwulize eri bbaawe. Ensonga ey'okubiri an taqarra fi lbayti wala takhruju illa biidhnihi. An taqarra fi baytihi wala takhruju illa biidhnihi. Omukyalo ono okutuula mu maka ga bbaawe n'ataseeseetulamu kigere kye kyonna kugifuluma illa biidhnihi, okuggyako ng'asabye olukusa okuva eri bbaawe. Ntumidde ku bakyala mwenna abazze mu ddalasa naye nga babba bammwe tebabakkiriza. Batumiddeko nga mmwe muli bakyewaggula nti nze ddalasa saagala kunnyumiza, ate zibuka amaaso bibanga yategese tonnyumiza, nina okgenda. Oli mu dhambi paka bw'onodda eka, paka bw'onookola ki? Babba bammwe musookenga okubasaba okujja mu duruusi ezifaanagana bwe ziti. Mujja mu ibaada naam, ate erina ibaada nkulu. Bw'agaana ayina ensonga ze lwaki agaanye, ayina ensonga ze lwaki akoze eki, lwaki agaanye. Tomubuuzanga lwaki katoŋŋaana ŋŋenda kusoma, ayina ensonga ze. Bw'akukkiriza fabiha wa ni'ima, kyekisinga obulungi. Era tukikubiriza abasajja nti biidhinillah bakyala bammwe babeeranga babasabye nga waliwo program ey'okusoma naddala okubeeyawulidde, mubakkirizenga bagenda kuvangayo n'ebyenjawulo nammwe bye mugenda okulabako nga bakomyewo. Ekitegerekese, mukyala tokkirizibwa kuva mu nnyumba ya bbaawo kufuluma kisaakaate kya bbaawo illa biidhnihi, okuggyako ng'akuwadde olukusa. Allah agamba waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula. Mutebenkere, musigale mu nnyumba zammwe. Tekageza ne kabatanda, tekageza ne kabatanda, ne muddamu ne mwejajaamya olwejajaamya luli qabla al-islam, qabla majii al-islam, obusiraamu nga tebunnajja. Makulu omukyalo omusiraamu ayina ekyenkizo ekimweyawulidde, ekimwawula ku kkalo. Hafsa omukyala nga mufumbo ayina ekimwawula ku Katharina omufumbo. Ye ebibyo byanjawulo kuba ayina amateeka agamufuga, tamala gakola buli kyasanze. Tokkirizibwa kufuluma mu nnyumba ya bbaawo oba mu kisaakaate okuggyako ng'akukkiriza. Sheikhul Islam mu kitabo kye bayita Majmuu al-Fatawa agamba la yahillu lizawjati an takhruja min baytiha illa biidhnihi. Tekigwanidde, kiri haramu eri omukyalo fuluma ekisaakaate kya bbaawe, ekikomera oba ennyumba ya bbaawe illa biidhnihi, okuggyako ng'amukkiriza. Wa idha kharajat min bayti zawjiha, senga kageza ne kamutanda n'afuluma ennyumba ya bbaawe bighayri idhnihi, nga tamuwadde lukusa, mukyalo oyo aba kyewaggula, asiya lillah, aba mujeemu, aba mawale eri Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, wa mustahiqqata lil'uquba, aba agwanidde okubonerezebwa, aba agwanidde okukola ki? Okubonerezebwa. Hatta kituuka ne ku extent ne bw'oba ofiiriddwa mu kyalo ng'ani afudde, mutoowo oba mukuluwo, olina okumusaba. Waddembe okukugamba nti genda, era kye kimusabwa. Kyembeera efaanagana bw'ete ebanga eguddewo,
n'agamba nti munnange nafiiriddwa nsaba genda kuziika. Batuli bumu mukkiriza agenda aziike. Ku lw'ensonga tagenda kukusanyusa bw'onodda ng'omugaanye, tagenda kukusanyusa bw'onoomutunulako. Muyina obuntuntu bwe mussa ku feesi zammwe nga tubagaanye, n'otandika okwogera obutonotono tebuvaayo, wabula owulira ddoboozi n'omusinkana mu lukuubo ng'ajula kukusindika eri abakuba na busobozi. Bwe yeesooza, muyina olusooza olwo luwanvu luva eno paka eri. Bye bakubuuza nga nti nvaako omuntu maama buli kimu kyonna wano tetukikolerewo. La ilaha illallah. Tofuluma ennyumba ya bbaawo okuggyako ng'akukkiriza. Era waddembe okugaana. Amakulu bw'ofiirwa si nsonga taata yafudde. Tokwata bukwasi ngatto olw'okuba ssente oziina. Oba tuli bumu anti ez'ekikyala mwe muzikiterekera. Tozikwatako. Oba tuli bumu tomukubira ssimu ng'omaze tuuka mu kyala nti taata yafudde kati ngenze kuziika. No. Kyalo omufumbo si bwakola omusiraamu. Mutegeeze kuba n'oli afudde taata we. Kuva be guli nti yakuwasa naye afuuse kitaawe. Naye ayinza okwagala ogenda okuziika, mutegeeze. Bw'aba waakuziika mugende mwenna. Bw'aba waakujjanca akuyambeko akwenye ku transport oleme kukwata ku ssente za kikazi bwe kinajja ne kizibanja ng'ozikutteko. Batuli bumu. So mu ngeri efaanagana bwetyo tokkirizibwa kuva mu nnyumba ya musajja okuggyako ng'akoze atya akukkiriza. Bw'akugaana gumiikiriza, ayina ensonga lwaki. An tuti'ahu idha da'aha ila al-firash. An tuti'ahu idha da'aha ila al-firash. Okubeera omugonvu ennyo omuwulize, ate ng'obuwulize bujjudde essanyu ly'olaga ku feesi bw'akuyita ng'alina kyakwetaaza mu nsonga ze, mu bwagazi bwe obw'obutonde omusajja bw'abeera nabwe eri omukyala. Beera mwanukule ate mu ssanyu, so si kubeera ng'olinga gwe basindise mu lutalo. Atuli bumu. Gonda beera mukyala mugonvu biidhinillah. Nye ggwe okimanyi ng'oggyeko mu abali wano waliwo abakyala abateerawo timetable babba baabwe ennaku ez'ebisaawe, ng'era bambi yakkiriza. Olwokusatu lwalaba ku muki ku mupiira. Subhanallah, toba mukyala mulungi. Piro ne muzizika wakati wo, n'ogizizika wakati wano wakati wo naye. Oba bebi n'omugjayo n'omuteeka bw'oti wakati lwe lusalosalo. Ate anaamugjawo omusajja wattu amuzza eri. Omwana mulekeewo. Muleke. Muyina obugambo obwo bwe mutiisatiisa nabo. Naye omukyala omusiraamu ebitabikola. Kakati omusindikawa. Bwana awasa owookubiri ate ng'okola ki? Kati ebbanga lyonna kikyembadde sikkolerayo kyagenda okukolera okimanyi? Gwe wamusse ku timetable. Batuli bumu. Mukyala tayina no baawe senga abaamuyise ng'amwetaaga. Allahumma okujjako ng'ayina ensonga eteebwawo mu mateeka ag'obusiraamu. Mathalan hiya marida, muki mulwadde. Batuli bumu. Ate era mugambe mu lulimi oluki. Naye nammwe mubeere mwefaako mwekka. Tondaba nti ndi mulwadde. Mwefaako mwekka. Mugambe nno munnange taata Abudu ndi mulwadde, okimanyi. Ekisaawe nange nkyetaaga. Banange ndudde okulaba ku muki ku mupiira maze ennaku 2 nga toliiwo. Naye ndi muki? Ndi mulwadde era ne medication zizina abasawo ze bakoze eki. Abeere naye muki?
so si kumulangira nga ye bwe yeefaako yekka. Bakitegereka. Sallallahu alaihi wasallam yagamba idha daa arrajul, omusajja senga ki ayita mukyala we ng'ayina kyamwetaagako ng'omusajja kye yandeetaaza eri mukyala we, fa abat, omukyala n'ateekawo busongasonga obutategeerekeka, akaviiri kange nakakakola atuli bumu, kakati ate nkayiwemu enviiri, nkayiwemu amazzi, enkya tugenda kukeera nnyo, amazzi abaana tebaagakimye, obusongasonga obutakola ki, obutategeerekeka. La'anatiha almalaika, mukyala oyo abeera mu bikolimo by'abamalaika paka obudde bukola ki, bwe bukya. Rika za Allah zisaba Allah akulimira akakyala ako akagobe mu kusaasira kwe. Mwina n'ebibuuzo bimubuuzabuuza abakyala, naye gwe la hawla la quwwata, gwe ekyo ky'osinga okunjagalako, kati akwagaleko ki? Buli kiseera akwagaleko ki? Geoba olaba wandisigaddeyo wa taatawo, gwe tawummulako buli kiseera. So omukyala talina kugaana senga omusajja aba amuyise ng'amwetaagako, omusajja kyetaaga eri omusajja mu mbeera zaabwe ez'obutonde. Ekibuuzo ekitera okubuuzibwa nti ate nze bwe mba nga nkoze eki, bwe mba nga mwetaaze nga omukyala, kuba kiwummulo kyange nga naye bwawummulira gye nkola ki, gye ndi mwetaaze, ye wa ddembe okugaana. Akubirizibwa naye akwanukule positively. Naye ebiseera ebisinga mubasaasirengako babba bammwe, ebyabwe tebiringa byammwe. Naddala abakuliridde mu myaka ne batuuka mu gino egyange okudda waggulu, tuba bakuyiyiriza nnyo. Yinza otitenkanya n'omutetenkanya, wallahi ne bigaana nga tagaanye bugaanyi, toyogera bingi. Akati gumiikiriza Allah bw'atyo bwakoze atya, bwasazeewo muteekeko mu dduwa, nteeko mu ki, teekeko mu dduwa. Bye kiba kyetaagisa kuyimba buyimba bukole ki, bumuyimbire. Tomanya Allah ayinza obuyisizaamu n'akola ki. Naam. Alla ta'dhana li ahadin an yadkhula baytihi illa biidhnihi, tokkirizibwa kubeera ng'okkiriza omuntu yenna okuyingira ennyumba y'omusajja illa biidhnihi, okuggyako ng'akkiriza. Naddala oyo gw'omanyi nti bayina obukuubagano wakati we naye, bajja tomukkiriza. Allahumma okuggyako nga zze okimanyi nti tamuyinaako mutawaana, ate era ng'ali mu abo abakkirizibwa okuyingira mu nnyumba yo. Okitegereka? Mukwano gwe tokkirizibwa muyingiza mu nnyumba ye nga taliiwo, okuggyako nga akkiriza. Si nsonga bagatta bizinensi, tokkirizibwa muyingiza mu maka ge nga takola ki, nga taliiwo, okuggyako nga akkiriza. Naye gwe okimanyi ng'oggyeko mmwe abali wano nti abakyala bayingiza abasajja mu nnyumba z'ababba baabwe, ne basukka n'eddiiro, ne bayinga n'embisenge. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bakyala mmwe, ekisenge ky'obugole oba obuliri obwo buyina emizizo gyabwo. Olaba kabeere mukyala munno, tokkirizibwa kumala gamutwalayo. Hatta kabeere maama wo, tomala gamutwalayo. Abantu balina ebizibu byabwe, egenda mumutwala ku buliri bwammwe ng'ayina ekiiso. Wallahi abutunuleko bw'ati,
okubonaabona kwo omukyala gwe kutandikiraawo, olubuto lubule. Naye nga buva ku oli yatunda ku buliri bwo gwe wayingiza, obuliri obwo tebumala gayingirwa. Si buli omuntu ekisenge ekyo, si buli omuntu akola ki. Kati ate watya ng'oyingizaayo arrajul al ajnabi, atali kitaawo, atali kojjaawo, omuyingizaayo otya? Akoleyo ki? Atali mwana wo. Oba okoze bubi. Ennyumba y'omusajja teyingirwa muntu yenna okujjako nga kkiriza, naddala gwe tumanyi nti waliwo obukubagana kwati waabwe. Kabeere sisitawo waddembe okugamba nti tayingira waka. Hatta abamanyi baafunamu kaayana, batuli bumu okugaziwa nti kabeere taata we oba maama we amale kusaba lukusa bye babeera bazze eri bbaawe. Lowooza olaba obuzito bw'ensonga. Nabbi alayhi salaamu agamba wa inna lakum alayhinna alla yuti'anna furushakum alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu wa inna lakum alayhinna, n'ebimu ku bye mubabanja abakyala abo, alla yuti'na furushakum, obutakkiriza muntu yenna kulinnya kigere mu nnyumba zammwe, muntu yenna kulinnya kigere mu bisenge byammwe, muntu yenna kulinnya kigere kutuulako ku buliri bwammwe, ahadan takrahunahu, omuntu yenna gwe mutayagala, gwe mutamwa okuyingira mu maka gammwe. La ta'dhanu almar'ata fi bayti zawjiha wa huwa shahidun illa bi idhnihi, mukyala takkirizibwa kubeera nga akkiriza omuntu yenna oyingira mu maka ga bbaawe nga waali okujjako ng'amukkiriza. Ate kati obusimu we buli, muteekemu akasimu mugambe nti baaba wekyannamukaaka azze mukkiriza ayingire, si nsonga sente ezamulese yeewoze neewole, waddembe omugamba nti addeyo, simwagala ye simusangawo. Tomubuuza lwaki baaba wange, no, ayina ensonga ze. Newankubadde asabwa biidhinillah, bw'aba zze muntu afaanagana bw'ati aleme kukola ki. Naye bayina ensonga zaabwe, ng'ogjeeko mmwe abali wano, mmwe abazze mu ddalasa, ne mukimanyi nti bakyala bammwe bayina baburatha baabwe be banjulira babba baabwe ate nga baganzi baabwe. Kituufu oba nedda? Musajja ne bamukubira akasimu nti baba Musa ow'ekyakuduse azze, nti kale alhamdulillah tewali buzibu, mugende ku dduuka omusajja abaweeyo omugaati nja mumusasula, bagende ne wali ku bbuca abaweeyo n'ekibumba nja kisasula, kumba asasulira musege. Abakyala abo babi nnyo abakola ebyo. Tokkirizibwa kuyingiza mukyala omuntu yenna mu nnyumba ya bbaawo okujjako ng'olukusa lukuwadde, naddala oyo gw'omanyi nti waliwo obukuubagano wakati waabwe ababiri. Alla tasuuma siyama tatawwu, takkirizibwa omukyala kusiiba mmande lwakuna nnaku njeru, oba tuli bumu. Wa zawjuha hadirun illa biidhnihi, taata w'abaana nga waali tali mu hijja, tali mu safaari, okujjako ng'akuwadde olukusa. Mukitegerekese? Sheikh Uthaymin alayhi rahmatullah n'abamanyi abala batuuka ne ku ekisente okugamba nti hatta n'okuyimirira ekiro tokkirizibwa, tokkirizibwa waddembe okukugaana bw'abanga ddala yandikwetaaze. Akulu kya buvunaanyizibwa osooka okumubuuza, nandyagadde oyimirako ekiro kino naye olaba otya? Oyina haja yonna
amakulu tukifundiike kati ndyoke nnyingira oba bw'agaana nga yandikwetaaze toyogera bingi. Wallahi Allah yangerera natomera nali nnoonya musajja wa ddiini ni kati ono atamanyina bulungi buli mu kuyimirira kiro. No, si nsonga ekwogeza ebinene, nsembyawo n'ensonga biidhinillah. Mu nsonga z'olina okukola eri bbaawo an tatazayyana lahu wa tatajammala lahu, okubeera nga omwewundira n'okumweyonjeza. Weewundire ebbaawo, mweyonjeze. Oba ewaka waleseeyo wafaanagana watya Allah yasinga okumanya oluvannyuma gwe. Nye tunuulira omukyala eyalese eka olw'okuba nti ajja mu ddalasa agenda kusoma, yalese eka ebintu bye baaliiriddemu emmere, bye baaliiramu emmere ku lwokuna biriwa? Biri mu ddiiro, ate birina mu seppiti erimu amazzi. Obuvuye bukola ki? Bebunyooka. Mutunuulire omukyala ateefaako okunaaba kwa nduulu. Oba tuli bumu? Mutunuulire omukyala omunneddiini ennyo naye nga tafaayo kunoonya kumanya. Oba tuli bumu? Asiiba mu jiribaabu okuva ku makya paka olw'eggulo n'agyebaka namu. Obusiraamu bwatugamba kino kyekyambalo Allah kyakola ki? Ekyo yatusiimira. Musajja n'akomawo ng'oli mu ki? Oli mu jiribaabu ale n'ogiremezaako. Olwagamba atya nti oli munnaddiini nnyo. Tuyina engoye ze twambala, abakyala abasiraamu aba n'engoye zayambala, bw'amanya nti ekiseera kisembedde ebbaawo okola ki? Kudda awaka. Bamaama baffe baabanga n'ebisanirizo. Batuli bumu? Mukyala wattu n'omulaba ng'ayisaamu bw'ati, yeetegekera taata w'abaana. Bakitegereka? N'ajjayo endabirwamu. Naye okusinga ng'oggyeko mmwe bannammwe abatazze mu ddalasa bazitambuliza mu nsawo kuzitunulamu mu ki? Mu takisi. Alabo oba bitomato soosi byanyweddeko bulungi kuki? Ku mimwa n'ebikalaamu bye basiiga ku maaso oba byakoze ki? Kapiini ke yafumise mu nnyindo kali ku muzuuli oba nedda? Omukyala wonna w'ofulumi, omukyala tekiina mutawaana kufumita nnyindo n'okola ki? Busiraamu tebukinaako buzibu. Toli bumu? Naye wonna w'okikolera niqaabu eba efuuse ya tteeka gy'oli. Wonna w'owumulira ki? N'ogissaamu bw'oti piini ey'okwewunda, kiba kya tteeka gy'oli okwambala niqaabu. Wonna w'oteerako bitomato sauce, feesi n'ogissaako simanya mubiyita byani? Simanya kopagaalo, simanya biki decoration, ng'oggyeko mmwe abazze wano. Abasinga babikola, bannammwe babikola bafuluma waka. Ng'agenda kumukola, agenda ku mbaga, agenda kukyayirako ku baaba Kamiida, ajjayo endabirwamu n'akola ki? Ne yeegogola anti agenda ku mbaga. Kyatakolera bbaawe. Ekyo bw'okikola ng'ofuluma ennyumba ya bbaawo, kakasa nti niqaabu weeri awo genda kukola ki? Genda kugisaako. Kuba feesi yo naddala ng'ekoleddwako ekisukka ku kya bulijjo, ayina okugitunulako ye bbaawo yekka, kuba gwe oli property ya bbaawo. Twalama yakuggyayo ewammwe n'akuwa mahale n'ogakkiriza. Ensonga zandibadde nnyingi, kammalize n'eno. Obunaanizibwako okulabirira abaana ba bbaawo, okubateekateeka, okubasomesa empisa ennungi, kuba gwe musomesa asooka awaka. Bakategereka?
si nsonga abaana abo gwabazaala oba bamugjawo, talama bali mu maka agago, buvunaanyizibwa bwo okubeera nga biidhinillah otuukiriza maama byalina otutuukiriza eri abaana bano, abaana b'omusajja. Otegereka okusinziira ku busobozi bwammwe mu maka gammwe. Yono sinkana omukyala olw'okuba omwana wamugjawe n'amutuntuza emmere omusajja yagigula, naye kamaama ke kayina okukima amazzi, ke kayina okukwasa enku, ke kayina okufumba emmere, ke kayina n'okugijjula, naye kayina kulya nga abaawaka bamaze okulya. Nkuwa amawulire ag'essanyu nti ekyatwala oli naawe kigenda kukutwala baleete omulala. Ekyatwala oli n'aleka abaana abo naawe kigenda kukutwala obaleke ababo. Ojja kuba musanyufu nnyo nga babakoze kyokola abaana ba munno. Tubeere abakyala abasiraamu, tubeere abakyala abasiraamu era abawuliriza ennyo amateeka ga Allahu azza wa jalla ne bagassa mu nkola, saako n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ensonga zandibadde nnyingi naye obudde oluusi tebukkiriza kubeera nga ziggwaayo. Katukomaawo biidhinillah. Saba Allahu azza wa jalla bakyala mmwe abazze mu bifo byammwe, mulekeraawo okulangira babba bammwe olw'okuba mwafuluma ne muyingira ebiki ebiyumba. Omukyala buli bwafuluma ennyumba n'atandika okukola ayina okubeera nga ayina by'atanaazala bye yeerekereza ku bbaawe. Allahumma okuggyako nga mwateesa, naye bw'oba wafuluma mu ngeri ya bwamawale yagamba togenda n'okola ki? Waddembe n'obutakugulira mmere, ate akugulira yaki? Wajja ebigere mu nnyumba n'ogenda. Allah baba akusitudde mu madaala nga bwe muli olwaleero, oyina emmotoka alhamdulillah kirungi, baawe ayina kagaali, tomulangira. Bw'oba oyina kyoyambyeko awaka okikoze min baabi wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Musajja tomuzza mu bakyala banno nti oyo nze muyamba era kyembuzaayo mukulembera mu swala, emmere nze njigula, school fees nze musasula, buli kimu. Kuuma ekitiibwa kya bbaawo nga naye bwalagibwa bwasabibwa okukuuma ekitiibwa kyo. Yengeri yonna bwe mugenda okukulaakulana, ate era yengeri biidhinillah gye mugenda okufuna ebifo ebya waggulu n'amadaala aga waggulu mu maaso ga Allahu azza wa jalla. Saba Allahu azza wa jalla abakyala bazze mu bifo byabwe, saako ne bataata nabo tusaba Allahu azza wa jalla atuzze mu bifo byaffe, abaana tusobole obbakuza nga ddala mu butuufu be baana abagwanidde. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh natuusibwako ensonga eyankyaya ekitonde kye bayita omusajja mu nsi muno. Kwegaye bw'alaba omusajja alaba mu jinni si muntu. Agamba era maze emyaka 8 nga neekumidde ku kusiiba ennaku za sunna, anti mwatusomesa ti omuddu bwazeekwatako azisala obwagazi alhamdulillah, era nze bwentyo bwendi. Kati seeka funa omusango bwensalawo obutaddamu yadde n'akatono okufumbirwa ekitonde kye bayita omusajja. Ze neesiibirako ne neekuumira kusiiba. I'm 35 years old. Salamu alaikum. Allah bw'anaakummejjana n'akuwa omuliro, ogenda kuba osaliddwa amagenda n'amaki n'amadda, naye otoosaasirwa. Myaka 3 muyita ntofumbirwanga. Wafumbirwako n'otuusibwako ensonga eyakukyayisa baseeka Juma bano.
nga buli boobalabako booti ojula kusesema. Bye bigambo byabwe abo. Naam, barakallahu fikunna. Kituufu muba n'ensonga zammwe oluusi, era abasajja bakubirizibwa okubeera abenkanya eri bakyala baabwe, baleme kubeera kufuuka nsonga mu nsonga ate eneefuuka eddaala eri abakyala okugwa mu nsobi. Atuli bumu. Naye teweesibirangayo obusiraamu bwa ssaawa engeri bbiri. Omukyala ffe mu busiraamu tetuyinaayo mpeta ya lubeerera. Simanyi okufa kwe kuli twawula, nedda tetukina buki. Bwe biba nga biganye ku ludda lw'omusajja ng'alaba biganye, omukyala amubuuliridde buli kisaanidde akikoze, omukyala akoze atya? Allah yamuwa talaaq, amuwa ettalaka. Then omukyala naye n'amuteerawo obufulumiro. Bw'olaba nga bikoze eki? Nga biganye buli kyonna ekigwanidde okukolebwa okikoze. Ne bikoze eki? Biganye. Biidhinillah okola ekimu ku bibiri. Okumusaba nti munnange taata Sumayya, ndaba onfuukidde ensonga esobola okufuuka ensonga nze okugwa mu dhambi, ate nga ndi mukyala eyeekuumye ebbanga lyonna. Biganye, ndaba biganye, nsaba ompe ettalaka. Bwe kiba nga kino ddala mutuufu kikoze eki? Esswala eganye. Amateeka ga Allah togafaako. Batuli bumu? Gwalemedde ku dhambi gundi, gwalemedde ku buli kimu okoze eki, buli kimu kikugwanirako ggwe. Oba tuli bumu? Bwakkiriza n'agikuwa nga naye yali alinze lunaku lwo limugamba alhamdulillah. Bwagaana n'olaba nga biganye buli kkubo ng'olikozesezza, Allah naawe yakuteerawo bufulumiro okola kye bayita al-khul'u, okumweyambula omusajja oyo ng'omuddiza kyeyakuwanga amaki, kyeyakuwanga amahale. Okitegereka? So embeera bw'etuukanga mu bufumbo bwammwe nga mulaba temukyayina lugendo mu maaso, temulemerangako okutuuka ku extent egamba nti nze ekiyitibwa omusajja saagala nakyawa kati obeere na bisolo. Kuba manhaji ya Allah mu bitonde bye, omusajja alina kuba na muki? Nkulayira Allah, ne bw'onoosiiba olusi ensiiba ya Daawudi, obutonde bugenda kukubanja. Okuggyako abatono ennyo mu abo Allah baataddeko olukomera, abasinga bafundikira bagudde mu nsobi, nga bagudde mu dhambi ly'obwenzi. Bakitegereka? So sister waffe omulungi, tukkubagiza ne baseeka Juma bano tebalinga ate bbaawo oyo omukadde. Bo balina ekyenjawulo era bakyala baabwe bali ki? Bali mu ssanyu. Bakyala bonna abasajja bonna si be bamu. Mulimu ababi be tusaba Allah bazze ku mulamwa, saata abasinga obungi balungi biidhinillah. Ng'era nammwe bwe mufaanagana, mummwe mulimu ababi era nga weemanyi naawe nti nze nange neemanyi. Bwe ntandika okuyomba naye akimanyi, asirika nadde eri n'agenda mulizi n'erebaka, bwannyanukula akigwako. Ekitegereka? Saata abasinga obungi mummwe muli balungi. So togaana kuddamu kukola ki? Togaana kuddamu kufumbira. Waliwo ibaada z'ofiirwa ng'ate teziriimu kapito, tezeetaaga kapito, naye ng'empeera ziri awo mpitirivu biidhinillah. Ng'ejja neeyinza okuba nga Allah agenda gikuweera ku mulimu ogwo. Badde okimanyi? Essala nga ziganye, okusiiba kw'obadde osiiba kukoze eki? Kuganye, hijja eganye okukuyisaawo, nga Allah agenda yisiza ku mulimu ogwo okuwejjana. Kati olaba ejjana bwegenda okukulema. So ekikolwa ky'okoze si kirungi, kuba la ruhbaniyata fil Islam. Mu Busiraamu tetuyinaamu bufaadha na busisita. Kyalo olina okufumbirwa, omusajja olina okukola ki? Olina okuwasa. Kitegerekese?
Allahumma okujjako bw'oba oyina ensonga eteebwawo mu mateeka g'obusiraamu y'okola ki? Oyina ekirwadde eky'obutonde nga tekikusobozesa kubeera namuki na musajja tuukiriza buvunaanyizibwa bwo 100 ku 100 eri omusajja, ate era nga ta'man alwuquu fi jarimati azina, era nga oli assured okakasa nti tosobola kugwa mu dhambi lya bwenzi. Oba tuli bumu? Biidhini lokkirizibwa ogamba nti nze okusinziira embeera gye ndimu kanninde ejjana Allah alimpa kubaki kuba omujjana, niye oba olina okulwana ennyo okulaba nga Allah agikuwa. Baba atagikuwa ojja kuba ofiiriddwa amagina n'amaki, kuba mu nsi muno temuliimu kintu kiri aladh kusinga ekyo. Bannabbi alayhi salaam yakiqaarana n'omubisi. Mubisi naawe ogumanya empeuma yaagwo, ekitegereke. Tusaba Allah omukyalo oyo amunyiga ebiwundu biidhinillah, ate amufunire omusajja omulungi anamwerabiza omusajja oyo eyamukosa. Seeka otusomeseza ku buyonjo, naye n'abasajja bagambeko nabo beeyonjeeko. Agenda nadda n'ayagala omuwa emimwa naye nga maama ebiyingira mu maama omwo Allah yasinga obimanya oluvannyuma akiwandiise. Anti munnange, eno darasa yammwe baki bakyala, babba bammwe nabo bagambwako era basomesebwa kye bagwanidde okukola gye mukola ki, gye muli, kuba nammwe mulina ebimukola ki, bye mubabanja bibagambwa era babimanyi. Beebuzaabuza bwebuzaabuza, naye baba tabituukiriza, gwe gumiikiriza omukolemu ejjana. Gumiikiriza okole ki? Mukolemu ejjana. Gwe tonyumirwa kutuuka ku lunaku lwa nkomeero ng'olinayo gw'obanja. Bw'aba aganye gwe gumiikiriza omukolemu ejjana. Bakyegerekese abasajja naffe tweddeko kituufu, muffe mulimu abakyafu. Obukyafu babulinamu ebbaluwa. Tusaba ffenna Allah tulongoose tubeere ekisanyusa Saidi eri Saidi ginnaayo. Seeka amateeka go galamula mutya ku musajja senga agaana okunnyanukula ate nga nze nyina appetite? Barakallahu fika, jazakallahu khairan. Saba Allah agikuongera appetite eyo buli boolaba bbaawo, kuba kigwanidde gy'oli buli bw'omulaba okubeera ne appetite. Kati ekibuuzo, mwetaaza akoze eki? Yaalamulwa atya? Okwanukula kuli nti ekirungi bamashayikh we bali, tewaliwo bujulizi bumusibanga bwe busiba ggwe. Ekitegereka ku lwaki obutonde bwa babiri bwawukana. Obutonde bwa bameka? Bwa babiri bwawukana. Omusajja si nti buli w'omwetaagira aba asobola okumala ekyetaago kyo. Saate omukyala biidhinillah, omusajja buli w'amwetaagira obusobozi aba buyina. Kituufu oba nedda? Okuggyako ng'agaanye bwanyi. Tegereka. Naye omusajja ono akubirizibwa nga bwe kiri nti omukyalo ono ekyamujja ewa kitaawe emmere yaliyo, obuliri bwaliyo, watuli bumu, ayina ensonga enkulu ennyo eyamuleeta wano ewa bbaawe taata we gy'atasobola kukola ki? Kumumalira. Watuli bumu, mu mbeera efaanagana bw'etyo naye asabibwa positivire. Mukyala buli wamuyita ng'amwetaaga yerwaneko naye okusinziira ku busobozi bwe.
buli ekisoboka akole ki akikole nga bwe tuyambagana. Tugambe ebiba buyimba mukole ki buyimba. Ettengerero omwana akoze atya ayimiridde nga bwe tulwanagana okulaba nga kikola ki ne bw'aba nga alemereddwa biidhinillah lwa mbeera ye ng'omusingo ey'obutonde biidhinillah tumusaasire tumuteekeko muki tumuteekeko mu dduwa. Wallahu alam. Ddala senyumya. Omusajja akirizibwa okuwasa omukyala nga talina busobozi, akirizibwa okuwasa omukyala omulala nga talina busobozi bwa waka oba busobozi ki ku bibiri? Omusajja akkirizibwa okuwasa omukyala ow'okubiri oba asukkako omu ate ng'asangiddwa ng'obusobozi bwona asooka tabuyina mu sayidi zombi, ekitwale bwe tutyo. Akkirizibwa okwanukula kuli nti nedda agumiikirize. Era nze Seeka Juma neewuunya nnyo abasajja abavubuka abazunga ne marriage certificate abazunga ne bajeti z'embaga ng'agenda kuwasa mukyala wa kubiri. Mukyala ow'okubiri tebamutuulira miitingi za mbaga. Oyagala kulaga bano basheekhe abasomesa baffe nti Allah akusitudde mu byaki mu byenfuna. Era tuli bumu kati akaliwo tusobola okukagabana n'asinga ku omu. Bakitegereka? So bashababu ba umma kino tukibagamba temweraliikirira. Bibagambwa ebbanga lyonna nti okuwasa omukyala asukka mu omu rukhsa. Batuli bumu Allah yaluwa abasajja naye si tteeka nti weyabayi agenda kuvunaanwa mu maaso ga Allah nti lwaki wawasa omu. Bakitegerekese? So oyina okuba ng'olina obusobozi sayidi zombi biidhinillah. Bw'oba tobuyina tebenkera n'oyo omu biidhinillah. Bw'agenda mu hayidi gumiikiriza paka bw'anaakola ki bw'anaavaamu biidhinillah. Naam. Olinga agamba ono ali eno. Naam. Bwe mba nazaala omwana mu haramu, katusome ebibuuzo. Bwe mba nazaala omwana mu haramu, taata we oyo n'amugaba mu bufumbo. Obufumbo obwo bubeera butukuvu oba nabwo bubeera si butuufu? Eye nkole ntya? Oyo si kitaawe, oyo si kitaawe. Okuva bwe guli nti si kitaawe takkirizibwa kumugaba. Oyo mwana wuwo 100 ku 100. Bakitegereka? Gwovunaanyizibwa ku ye. Ekitegeeza abalina okumugaba beebo ab'oluddawo abasajja, kuba omukyala takola ki? Tagaba mukyala munne. Omuli kitaawo, omuli bakkojjaabo, omuli baganda bo, wahakadha. Amma ono okuva bwe guli nti si kitaawe mu mateeka g'eddiini takkirizibwa kukola ki? Kumugaba. Saate avunaanyizibwako okubeera ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa taata bw'alina otutuukiriza era ki? Mu ngeri y'okwenenyeza Allah n'okulongoosa, tomanya Allah n'amusonyiwa kuba yafuuka ensonga mu nsonga y'okujja kw'omwana ono ku nsi, si nsonga ekkubo lyali haramu. Tosuulawo musuula omwana. Bakitegereka? Naye bw'atuuka okufumbirwa tokkirizibwa mugaba kuba si wuwo. Tebalaba abakyala abalemedde mu maka g'abasajja abakaafiiri. Agamba nzadde, ebibuuzo bitera okujja, nzaddeyo n'abaana kati nkole ntya? Abo baana babo si ba musajja. Vaayo weenenyeze Allah. Onoosobola okugumiikiriza ebinaddiira senga onoofiira mu maaso, onoofiira mu maka g'omusajja omukaafiiri.
Naam. Ekisembayo tusaale agamba nina mukwano gwange yafumbira omusajja nga si musiraamu. Yafumbira omusajja nga si musiraamu. Oluvannyuma yasiramuka. Naye ate oluvannyuma lw'okubawoowa omusajja yaddayo n'akyuka n'addayo mu ddiini ye, anti obawulira bamisonari baatamanze bano. Oluvannyuma akyuka n'addayo mu ddiini ye. Yayina abaana 4 nange era nzaddemu. Kati agamba bwe nnoba ne ŋŋenda n'abaana tajja bba yadde obuyambi, ate bwe mbalekawo ajja basomesa omugigi. Kati ndi mukattu nkole ntya? Ekisookera ddala mu mateeka ne mu bwongo batuli bumu, teriiyo kigambo kigamba nti omukyala omusiraamu yafumbira omusajja omuki mukafiiri. Tekibangawo, tekiribaawo. Ekibuuzo okitereezangamu nti tuli mu buki? Tuli mu bwenzi. Kuba obwo muba mu bwenzi si nsonga faaza yabagatta. Muba mu buki? Mukyala omusiraamu takkirizibwa, kizira n'okutta kitta okubeera wansi w'omusajja omuki mukafiiri. Ng'era bwe kizira eri omukyala omukatuliki okufumbira omusajja omuki omusiraamu. Mu mateeka g'obukatuliki kizira n'okutta kitta. Kizira era n'okutta kitta omukyala omukatuliki okufumbira omusajja omulokole. Mateeka g'ekikatuliki kikola ki? Kizira n'okutta kitta. Naye ate butya nga Hafsa gwali wansi wa John. Neewuunya ng'oggyeko mu abali wano. John yeegombwako ki? Mubagabi bakyala bannammwe abo batazze mu ddalasa abakola ebintu ebyo. Babakuba ekifaananyi okuva eno waggulu ku mutwe paka wansi. Omwegombako kyoyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So mu mbeera efaanaganako nga bwe tukibaddewo. Kikoze kitya? Yeenenyezza. Ekisookera ddala, senga abantu babiri babanga basangiddwa nga babadde mu bwenzi, bwe baagala okukola tawuba, waliwo ebbanga omwana omuwala ono ly'ayina otutuula shar'an ng'akkaatiriza alaga nti okwenenyeza mu maaso ga Allah kwa ddala, n'omuvubuka ono okwenenyeza mu maaso ga Allah kwaki? Kwa ddala. Then oluvannyuma ne tulaba oba taata abakkiriza baddemu babeere bonna mu bufumbo obutuufu. Mukyala omwana omuwala oyo aba alina okuddayo mu maka ga kitaawe n'atuula omwezi mulamba. Nga yeenenya, azuuka ekiro n'akulukusa amaziga wakati we naani? Ne Allah amusaba amusonyiwa eddambi lino lye baagwamu. Kyekimu n'omwana omulenzi. Then oluvannyuma n'agenda mu maaso ga taata waabwe, ga taata w'omwana omuwala, n'amusaba olukusa amukkirize okubeera nga awasa omwana omuwala oyo. Bubuka oyo muwa amawulire ag'essanyu, naawe omuwala nkuwa amawulire ag'essanyu, taata tajja kugaana. Oledde mweyonoona era tewali ajja kwagala okusinga okyo gwe mweyonoona naye. Akitegeerekese? Naye mwenenye. Kakati ate ku ludda lw'omukaavu yeenenyezza, asazeewo okukola ki? Okusiramuka. Gwoledde obadde musiraamu, kuba byawukana okubeera nga mwembi mubadde baki? Mubadde bakafiiri, naye ne musiramuka. Nga baali baabawoowa mu mpoowo entuufu okusinziira mu nzikiza mmwe gye mukoze ki? Mugenda mu maaso na bufumbo bwammwe. Naye kati obadde oli mukyala musiraamu, Shaitaani yakusinza amaanyi n'ogwa mu dhambi ne kalooli, omuzaddemu n'abaki? N'abaana. Naye Allah nakkiriza kalooli n'akola atya? N'asiramuka. Alhamdulillah. N'akola tawuba, ne mugenda ewa taata wammwe ne mwenenya, ne musaba okubasonyiwa era n'abawoowa. Oba tuli bumu? Alhamdulillah. Kati atazzeeyo mu bukaafu. Wonna waalangirira nti azzeeyo mu buki?
mu bukaafu ta'taddi otuula idda oba tuli bumu nabaanayo asobole okubeera nga yejjeerera kategerekisi senga akomawo mu busiraamu mu bbanga eryo eryaki erya idda ng'okyatudde tewali mutawaana mugende mu maaso ne idda bweggwako nga tannaba kukola ki tannaba kusiramuka ekisooka eno idda togituulira wakaawe kuba mukaafu tokkirizibwa kukola ki oddayo mu maka ga kitaawo bw'asiramukira walhamdulillah bw'agaana okudda mu busiraamu bibeera bikomyawo tokkirizibwa kudda gyali kuba teriyo bufumbo bubeera wakati wa mukyala musiraamu na musajja mukafiiri kitegerekisi kati abaana bwe nnaavaayo nabo tagenda bbawa buyambi naye ate ntya bwe nnaabalekayo agenda basomesa obukristaayo oba tuli bumu ekibuuzo ku bibiri ebyo ki ekinene mu mutima gwo ki ekisinga okuba ekizito ekisinga okuba nga kibi nnyo mu mutima gwo kubeera ng'akumma obuyambi otobe n'abaana bo n'okubalekayo babasomesa obukristaayo bakaafuwale ki ekiri yaddeyaddeko bw'obanga oli mukyala musiraamu era ng'okakasa nti otya Allah n'abaana bo obaagala ekiri yaddeyaddeko genda n'abaana bo toba n'abaana bo Allah ajja kuteerawo obufulumiro naye tobalekaayo kubeera kukola ki kukaafuwala ogenda kukaaba amaziga obuwangaazi bwonna n'oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'obwensi naam wallahu alam bwe kizuulwa nti ddala alimu omuzannyo kutuzannyira ku buki ku bwongo tumanyi nti yakikolako n'egindi oba tuli bumu oyo situmuwa kyansi ndala kitegereka naye okuva bwe guli nti tetumanyi atuzannya oba takola ki tatuzannya kitegereka tubeera naye then bwaddamu n'ava mu busiraamu tetuddamu kuwuliza kigambo kye nti ate yakoze eki yakomyewo ku lw'ensonga olwo tuba tulina obukakafu nti gwandibanga muzannyo gwe gwazannyira ku baana abawala abaaki ab'obusiraamu. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.